Jibadde Emilanga nakwazirana nga bazika omukwano gw'abanje ngenda bambi kutusaako maaso awo ate ye nakankaka asuubiza okusiba buli omu mukwano luno ddo lutalo si lwakugwa kati naye nga sinnabakwongerayo badde njagala okusaba vidiyo no gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naawe tinawo kusubscribinga darling beera ng'osubscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugere tuteekayo mukwano gwasika ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teye hajati kalodo onaakulombera edduwa byonna byonna ebikutte ne byesiba munnange nno nga sikulwisizaawo omanyi olunaku lwaliro tubadde mu kuziika omukwano gw'abanje nsamba crash era ng'onabadde akola ku bukedde TV bintu bingi era nga abantu bangi aboogedde ku mugenzi ngenda bankutuusako vidiyo maaso awo ng'owulira buli omu bw'abadde amwogerako oyo gw'olengerawo ku screen abadde omu ku bakyala be oba muyite ennamba emu bambi abadde atunnyonnyola omwami we engeri gye yamulesemu na buli kimu kyonna lwansonga omukulu ono yafudde ekibwatukira yakedde bulungi nga mulamu bulungi nnyo nnyo naye alipoota efulumye etegeezezza nti omukulu ono ekitundu kye ekimu eky'omutima ate kibadde kyagezze nnyo 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 era nga mu kaseera kuwabadde afuniddwe obuzibu baali tebalina kye basobola kumuyamba ssaawa eyo wabula mukama bw'atyo ate bw'abadde akigeze mukwano abadde maziga meerere oyo gw'olengera y'omu ku bakyala be era nga ne mukyala muto mukwano naye ayogedde naye bambi tusaba famire eno omukama ate asobole okugigumya era nga n'ensamba crash yonna gy'alaze omukama amuwa ekitangala wansi eyo ate amusonyiwe ebyamusubako kansuke nkutuuseko vidiyo eno nga boogera mali kwongere mwakomya ddi okwogera naye yudayo nabadde nayo ku weekend namwamba crash ngenda makka wandiika akapapula okampe byoyagala okusaba mbisabire kugamba nagamba idaya nsabire ebintu byaffe obimanyi nsabire abaana abalungi idaya nsabire ebirungi osabire nejjana ali naye naŋŋamba sula pulaani yange ey'omwaka yeeno genda kufulumya ennyimba 8 genda kuvuga lenjerope omwaka ogujja nenseka nnyo naŋŋamba kati osekera kitonzikiririza ne mugamba nsanyusa busanyusa oli mukwano gwange bwe baŋŋambye nti afudde ntidde nnyo lwa myaka dongo kamu sande bwajja ku makya tusooka kubeera mu lwali lwaffe tumumanyiridde mu kukuwa lwali tusanyusa naye tetwategedde nti nsamba abadde mulwadde kuba tomulabako nti wuno mugonvu naye tulwadde mulimu leero saawa tulwadde zigenda 9-10 kisanga afudde kitalomyo naye ali naye ku sande naye na client gwendi naye client najja n'omwana nama n'akwata omwana nga ne client tategedde n'agenda n'amugulira ebyokulya era client n'asanyuka nnyo nnyo naga okikoze otya kino nga yali abulabi mwana we nga ali happy samba musanyusizaamu amushopingire ebyokulya nnyo ddala ate ye nakankaka asuubiza abamuvuma bannange era agambye agenda kusiba buli omu guno omwaka wakubatabukira abagambye temugenda kumuvuma ate abeere nga batunywa butunuzi era ayina tiktoka munnaffe omu amanyikiddwa nga big voice amusuubiza okumusiba era agambye agenda atandikira ku famire ye bannange luno ddo olutalo mukwano gye lunaakoma nze nawe anti abagambye mulekerawo kumwonoonera erinnya mutanishinga erinnya lye mumuvuma bannange ku lunaavuddemu omwase ate kamukutuuseeko naye nga I sign out. I don't think you would love to see your mother or your sister or your brother or any of your siblings in prison. I don't like I'm saying this so that you can stay away from my life because I don't think I'm going to tolerate all the nonsensical things you're saying about Yvonne, because you came out and you're like, Yvonne yaza Dubai kulia bisiyaga. Like, what evidence do you have? What proof do you have that I'm a lesbian? And how is it your problem if I'm a lesbian? You came out and you're like, naze kwetu na like wegamba, you're saying things ebitakwatagana. You're tarnishing my name. You're making me lose a lot of opportunities because of the mere words zoyogera ezitakwata. Like you don't stand on words oyogera kino oyogera kiri as if like wefudde mutaputawo obulamu bwange.
Like, I think enough is enough, mukazi muwala. Sijui nakuita mukazi because abakazi abatega tebakola bintu ebyo. Muwala, you're being enough. I'm telling you. Enough is enough. You're not going to tarnish, because we really work hard for these names. Because tetukela kumacha, boom, nga bili muntu akumanyi. God are watching it, and we really work for these names. There is no way you're going to put someone